ndowooza amawulire mwagalabya ga Uganda Airline Bombardier nguti bakyalina we bagula spare parts ezisobola kudda mu nnyonyi bw'eba efunye obuzibu. Kampuni we bagula ennyonyi ezo oba industry yali eziweesa yali ezikola yagalako dda emyaka ng'esatu mabega. Kati weebuuze nganze we byatuukidde mu mawulire, kubanga amawulire ago gabadde ku NTV. Yabitegeera ddi n'esirika. Ekitegeeza mu bbanga ttono Uganda Airline nnye, kubanga nagenze nindaba minisita ngu baafuna ebbaluwa kuva wa pulezidenti egoba abakozi 150, naye abakozi 150 ne basonda akawumbi kamu bakamuleetere abaleke. Kitegeeza abo abakozi si ba bulijjo. Gwe omanya kawumbi kamu. Kati minisita bwe wakitegeera ngu bakuleetedde akawumbi kamu wakorawo ki? Kubanga nze naawe andaba n'abalala singa tibabimubuuziza ku mawulire jjo wandibitegedde otya ngu minisita omulamba bamuleetera akawumbi ak'essimbi z'e Uganda abakozi akole ki? Abaleke ab'ekibogwe abatalina n'empapula. Mwebale nnyo. Abo abakozi bamaze ebbanga ki bakola? Akawumbi kamu ako minisita kikakasa wakagana ne kaddayo? Abaleeta akawumbi kamu ako bwe wakitegeera wakolawo ki? Ask yourself. Ba engineer abakola ku nnyonyi z'e Uganda abazigula abagenda kulambula ne balamuza ne bagaa kati katugule ennyonyi zino baani? Ku kyalo kyamwe woosula omumanyi? Kubanga ekyewange simumanyi ne mu kyalo simumanyi. Yaani bwe yakitegeera ani yasooka kukitegeera mu kampuni yaggalawo oba industry eyo yaggalawo? Mugenda kugula ennyonyi ezo mwakola contract ki ne kampani ya Bombardier singa ennyonyi zifuna obuzibu? Kubanga ennyonyi si kagaali, olaba n'akagaali tukola endagaano. Now tickle your mind. Kubanga si bya leero tikyagudde nga muzimu. Now ask yourself. Kale ebyokusoma tubiteeke mabbali kubanga nange saasoma nnyo. Mu butasoma bwange nnyo nnyo ngenze kugula ingini y'emmotoka. Kale nguze emmotoka. Naye bwe mba noonya emmotoka bajja kuŋŋamba wandiguze kagiitu walingi spare yako arabika. Oba karawumu
engine ne bweba ekubye ya meka bweba engine yoka yekubye gearbox ndamu akawanga kayo ka $1,000,000 eri affordable. Kati gwe eyagenda mu procurement y'okugula ennyonyi zino, who is a head of procurement? Eyagenda n'akola survey y'ennyonyi zino, life span yaayo yabanga ki, ingini size ki, singa efuna obuzibu tuna replacements tunagijjawa. Kati muna Uganda nakusozo nakuzanyamu ka comedy ngumuja baguze ne mu reality nawe webuuze ani yakola deal eno? Kyali kigendererwa ki? Bombardier muna atusanyuwa kubasima nze mbasinye nnyo webu kubanga nze ngula motoka oba ntunda motoka. Bw'oba oyagala motoka ki? Nze njagala Regius kubanga owulira gy'oyagala nene yetwala famire n'obwoba ogituddemu owulira kyekyo mpanvu ki, oba Alphard onogala naye Regius engine 2.8 kuva wane kugenda Embarara ojja kunywako 3 n'okusoba. Naye singa ogula Maka 2 oba Firuda ninkuliramu. Kati anoyo yaliramu oba nkyenkyogere nti ani yabalira Ministry of Works and Transport mutugule Bombardier. History ya company ya Bombardier yali eryetya ositege erye service yayo eryetya naye ayagamba Firuda enywa bulungi Embarara onywako 10 oba 40 ojja kunywa tenywa spare wali alabika. Naye Regius otegere ekyo ani yabala deal eyo? Kati here we are. Osegede lwaki netala bisesa Uganda nzibu olaba bafumbira wane Kampala nibajulira Ekabaale naye abe Kampala bebe bafumbye tokitegedde n'ofumbira wane Kampala naye we baba bege emmere ne bagibegera Ekabaale oba Mbarara oba Moroto oba Karamoja. Kati abayina soda wano banamuguzaani ye bani bakola mu Uganda Airline ku kyalo kyamwe ina gwomanyi nange mu mpaaka limu nange fune ku ogw'omutete kitegedde